olwatuuka ng'ozze e Uganda ng'oddamu ng'odda ku kyeyo ekyokubiri. Teweerabira nti omuweereza wo nze Becky tuli wano ku Becky Media ate omugenyi waffe ye Mami Josephine munnange nkuba kyeyo kati tubadde wano eno nga tuli ku paati esemberayo ddala ye paati yaffe ey'okuna ate alabye ezisooka kkirira wansi awo ogenda kubeera nga oziraba zonna osobole okukomawo onyumirwa eno nga tuwunzika olugendo lwaffe olw'ekyeyo yaddamu n'akuba ekyeyo omulundi ogwokubiri tugenda kubeera nga twanguyamuko ku story so that tubeere nga tugikomenkereza olunaku olwaleero kati bwe watuuka n'okomawo e Uganda abaana bamaze okugraduatinga bamaze okumaliriza buli kimu n'olaba nga olina okuddayo ku kyeyo osobole okuzimba kapolotiko kubanga wali omaze okubaako kapolotiko ogula ekyeyo ng'olinya ennyonyi ng'oddayo watuuka kyali kitya? Bwe natuuka ntuuka Abu Dhabi. Ku luno wava Saudi n'odda Abu Dhabi. Kati Abu Dhabi ate yo yannyumira nnyo kubanga nga kyali site kwegamba eri gye nasooka eri Saudi kyali kyalo nti nga banaakujja wano oba ne bakutwala ewaffe Mbalala eyo Kabaale eyo mu nsozi eyo. So kati ate bwe nagenda na Abu Dhabi nga nti nga tusula ku flat waggulu kati wansi nga waliwo twalindooza nga ku Nakasero nga kankugereze twalinga e Nakasero nga muli mu tawuni nga mwe musula eyo waggulu. Yes, kakati nga ne wansi nga ne bwe kwagala kubula kati nga wansi awo ng'osobola okufunawo ka taxi nga ne kakutwala. Kati ate ekyo kyo nga tekyaliyo eri nga tomanyi oba nga bajjago ebintu oba edduuka oba oyagala kibiriti nga tomanyi nawe ojja kintu eri. So kati wano ate nga nanyumirwa nnyo nga fulaati nga tutambulira mu lifti ate ekirala ekyasinga okunkolera nga ye wifi. Awo nga kati osobola okubira ab'ewaka ne munyumya ate nga wifi ye wabwereere. Wifi nga yabwereere. Jjukira kiri ekyeyo nga teri wifi ng'obeera eyo mu kamooliko. Teri. Ku luno kino ne kikunyumira Mukama n'abeera ng'akusasudde. Yansasula. Ate era nti nga tuli emmere nga gyentegeera kale nga sigitegeera naye nga ewooma. Kati gwe nali nfunye ebyo ebiseera nti nga mu Lebanon. Kati ate ye nga yafumba emmere ye y'aba Lebanese naye ng'emmere ye ng'ebeera empoomera. Kale nga kyayawukanako nti eri e Saudi nga twalyanga muceere gwokka guka muceere. Kati eno olwo nga twasanga emmere nga yanjawulo. Kale ne kibeera nga kyankolera nnyo kino ekyeyo kino ekyokubiri. Okoze bakusasudde emyezi gye 3 egisoose kubanga wali egyasooka gyali mizibu. Wano? Kati ate wano byonna byakyuka. Nga bakusasula bakuwa ekitiibwa. Nga bansasulirawo nga lumu. Ate omukyala yanjagala. Nti amanya nti nno nti ntya Katonda nti yabitegeera ebyo eby'obulokolere kati naye ye nga kale ye nga ye yandabamu eyo ensigo ey'okutya Katonda. Yakulabamu omwana w'omuntu. Amiina. So kati nga ne bw'okola ekintu nti nga takunenya nnyo. Yes. Kati famire eyo mwalimu abantu nga bameka? Mwalimu abaana baali 3 nga ne maama ne taata kati naye ate abaana nga bakulu nga si baakunaaza si baakuliisa. Nga balina mu secondary kati nga n'omu teyali asembayo ate nga ye ng'alinga mu kyakuna nga si muto. So eyo famire yankolera nnyo kati ate nga ne madamu wange ng'ayagala nnyo eby'okuzunga kati yantambuzanga nga mu bifo eby'enjawulo kati nga amanyi okugamba nti olwaleero tofumba. Olwaleero nga tetugenda kufumbira wano nti tugenda kulya mu woteeri. Nabyagalira ddala. Kwegamba ne mu Bawarabu bano eno wadde yali mu Lebanon waliyo abalungi nga akuyisiza ddala nga muntu munne. Abalungi bo gye bali naye yebeera chance. Ebeera chance nga kisa kya Katonda. Eyo yebeera chance kubanga waliwo osanga nga Omwarabu mulungi nnyo
kati ate kyansinze gye nafuna endala kale nga sina mu siraamu eyo wabeerayo abatali basiraamu kati olw'okuba nti teyali nnyo nti si musiraamu kati era abaana abo abaakaabanga nti banaye tufudde kati ate eswamu etuuse emirimu mingi nze wange nze nga gwe olya butaala kanaye mpozi alina akajanja akasiibulula abasiiba kati ng'amanyi okusiibulula abantu naye nga bw'abasiibulula ku olwo naawe nno nga lw'owulira kiki abalala bulijjo kye bakaaba naawe owuliramuko obw'olumu so kati ekyeyo ekyo okumanya nga kyannyumira kati olw'okuba nti nno nti teyali na munansi wansi eyo kati yeere nga mu holiday ya summer kati nga twatravelinganga nga kati nga tugenda ewaabwe ye Lebanon kati ate ye Lebanon neenyumirwa nnyo kubanga nga ate ye eri ensinga ya green ng'eno Uganda era nti nga teri nga ddungwe nti ye waabwe ye naye nga si ddungu era nga nti yannambuzaako eyo ku kibira kino kye batemamu emiti gyazimba gundi gyazimba ye kyazimba ku ye kalweni ya mu bayibuli bino nga byetusomamu nebya bayibuli nti ebyo bya Serumaani nga bye yatema emiti egyo gyazimba ebyo byonna kale nga bwe yakutwala mu kibira ekyo ekibira ekyo yakintwalamu naye nasanyuka kwegamba emyaka egyo tegyakutambulira bikukyeyo kati anti kati ku ssaawa eno ey'okugamba nti okoze emyaka gyo ebiri giweddewo kati mu kusiibula muneeno byakyukamu okusinziira ku bali abaasooka byakyukamu kubanga nze kati contract yange bwe yaggwako ey'emyaka ebiri kati nga ndi mu kuzimba eno e Uganda kati ate ng'ennyumba yange nga tennaba kuggwa kati era eyannyamba okuzimbako eyo ennyumba ye sisita wange Saara Kaleebu nga ne mwami we Kyeyune tumutumiddeko obutalya ssente za nkuba kyeyo okukola omulimu ogwo abantu abo gwe yalina okukola tumulamusizzaako mu linnya lya Yesu abantu abo ekyamazima balamusizzaako nnyo era mbaagala nnyo kubanga kyo kye bankolera nti tewaaliwo omwana wa muntu yenna yali akisobola amiina era tutuuliddeko olwo nga complaints nnyingi nnyo abantu nga bakaaba nga tebabakoledde bintu bye bakola so kati olw'okubanga kati olw'okuba nti nno nti twali nga tumaze okuzimba kati ne mbasiibula kati mu kubasiibula okwo kati nedda totuvuga speed ogambye ennyumba yali tennaba kuggwa ng'oneyongezaayo omwaka ekisoboka nga toyongezaayo myaka ebiri noyongezaayo just mwaka bwaka so kati neneyongezaayo omwaka kati era nga kale era nga bwe mbanyonyodde nti famire ya mwami Kyeyune oyo ow'ebusaabala kati yeere nga be byonna bye babinkolerako nga be bamanyi gye baagulanga matiriyo kati nze kale ekyo nembeera nga nkoze eki nga bakikukoledde nga ovudde mu bupangisa era ekyo kyo nkyebaliza ddala nnyo Mukama nti nava mu bupangisa olw'ekisa kya ekitiibwa amafuta nange ngatwala gatwale nange obupangisa obukooye obuvaamu n'atulaba naawe obupangisa obuvaamu mu linnya lya Yesu amiina so kati olw'okuba nti nno nti eyo famire nga yali nnungi nga mbaagadde nga banjagadde kati ne bansaba okubaleetera omuntu kati olw'okuba nti nno nti nga mbategedde kiki kye bali tebalina buzibu nga kwe kubawa ku muwala wange kati neneebaza Mukama nti naye yamalako contract n'akomawo wano nga ne bamukuba embaga kati naye ali mu bufumbo bannange ekitiibwa tukiddiza Mukama amafuta buli omu agatwala atali mu bufumbo amiina era olw'okuba nti olw'okwagala eyo famire era nga naabaweereza
era danga ye cousin sister wange era wakola n'ovaayo n'omalako emyaka 3 muwala wo n'akola n'amalayo emyaka 2 ate era n'embongera omulala kubanga eyo famire eyo yali nnungi nnyo. Ekitiibwa tukiddiza Mukama ku lwekyo okubawa omutima ogw'omulungi. Amiina. Kakati otuuse okomyewo osanze ebintu byo biri steady n'otandikirawo n'oddamu okuweereza Mukama kubanga nze we nakusinkanira ye bayirawo ono mukyala mukwano gwange nnyo namusinkana oba yali 2 oba yali 21 twasinkana ku gurupu ya WhatsApp ya Jesus is the Lord nga buweereza bwa online church nga tusaba era gwe wena ayagala okubeera nga atoyingako ng'olabye vidiyo eno gwe genda mu comment section oteekemu nti ngatta mu gurupu eyo eya online church ngenda kuba nkuwa enamba tusobole okubeera nga ffenna tuweereza Katonda mu gurupu eyo ate ya online mu nsi yonna gy'oli obuweereza buba bukutuukako era nga yono omwami waffe ye yatandikako obuweereza kati bwe wakoma okutya eyo n'oddamu n'osesaamu n'oba okuground n'oba online oweereza. Mpeereza ddala era nze kale nga kyenneebazaako ku Mukama nga ku buweereza obwo obwa Jesus is the Lord obwo obwa online nga ne butugulira omuzindalo ogw'okubuulira enjiri. Amiina. Kati nze buli lwakuna ng'etteeka nze mbeera ku street nga mbuulira enjiri. Oba mpozi nga kyaki yaffe ku lw'Essande nga tumanyi okufuluma so olwo nga neneebaza nnyo aba Jesus the Lord abayimirirawo ku lw'omulimu gwa Mukama era beebala okuyimirira kati nga tumaliriza tumirayo abantu bonna b'oyagala okubeera ng'otumira tuve wano. Wow. Okusookera ddala ntumirako ku Pastor Regema Bishop waffe owa Mukafu nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo. Ntumirako ku mwami Kyeyune nga ne mukyala we abantu abo. Ntumirako nnyo kuba Jesus is the Lord mwenna bapapa mwenna nga bwe mwemanyi Papa Peter, Papa Joelo, Mama Lydia, Sidi Namagembe mwenna mbatumirako. Waliwo n'omukyala atuwa essaala y'okumakya simulabangako naye akola omulimu gw'amaanyi ono Mami Christine ali Dubai ali mu nsi ki? Ali Dubai nga ye Sidi ya Fanti. Tumutumiddeko nnyo weebale kuweereza kubanga ezo essaawa kwewaayo n'ogolokoka otuwe ekigambo kyonna ky'oba otusharingidde ffe tukitwala nga kyamaanyi era tukusabira Mukama akwongere amafuta. Era nga ko Muhanji Doreen naye abeerako nnyo ku makya. Kwegamba nga ne Papa Disani Mukama akuwa omukisa naye abeerako. Bonna babeerako ku Jesus is the Lord. Nange ntumiraako. Ne Becky nawe nkutumiddeko nnyo. Nange mbeerako. Ababeerako nnyo Becky oyo naye muweereza wa Mukama ffenna. Kwegamba obuweereza obwo nja kudda olulala babulira engeri ate nga gye natandikamu obwo obuweereza. Tetujja kubaawo nga tukulinze era nga tukwaniriza mu bitiibwa eby'amaanyi so tetusobola kubeera nga tusukkawo wano tugenda kubeera nga tuleeta abantu ab'enjawulo abasharinga obujulizi abawa engendo zaabwe obulamu nga bwe butambudde nga bwe byali ne right now nga balokose biri bitya bitambula bitya tubeere nga tweyongera okuyiga n'okumanya temusubwa emiramwa gyaffe gye kiri mingi. Omulamwa oguddako gwe tugenda okuba nga tuzzaako omulamwa guno gugamba nti lwaki Katonda oba Bayibuli oba Yesu Kristo atugamba tutambulire mu mwoyo. Ngenda kuba mbaleetera ensonga eziwerako lwaki oteekeddwa okubeera nga omubiri guno oguleka n'ogoberera omwoyo. Omwoyo we gugoberera emmeeme yo weegoberera omwoyo omubiri gugoberera emmeeme. So kitegeeza nti Katonda ayimirira eri n'ayogera n'omwoyo gwe omwoyo gwe wegwogera n'emmeeme emmeeme ebeera egenda kubeera nga efuga omubiri guno nga tokyasobola kufugibwa mubiri n'ebintu by'ensi nga wabula ogoberera Katonda. So temusiba ogwo omulamwa tusinkane nate mubadde balungi nnyo. Omuweereza wammwe mbadde Becky nga tubadde ku Becky Media. Mubeere bulungi ate era mweraba.